okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwe yagenda mu Lango region n'akyalako ku malaalo ge yaliko President wa Uganda Dr. Apollo Milton Obote. Kino kyayogeza abantu bangi nnyo obwama abataategeera context ki mwe yava ogenda okukyalira amalaalo ga Apollo Milton Obote. Kinajjukirwa nti mu byafaayo by'eggwanga bya Buganda omu ku bantu abatagenda kwerabirwa Baganda ye Dr. Apollo Milton Obote oluvannyuma lw'okulumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka okukaka eyali Kabaka Sir Edward Muteesa ogenda mu buwaŋŋanguse gye yafiira. Abaganda banyigira nnyo Obote na buli kati tebamusonyiwanga. Now omu ku baana ba Buganda okulabikako ku malaalo g'Obote bangi nnyo abataategeera nsonga ddiipa bayogera, era muno mwe mwali n'abamu ku bali mu kibiina ekya Democratic Front ekya DF abaava ne bamala googera. Olunaku lw'ejjo ndowooza ebigambo byabakalidde ku mimwa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yalabiseeko Emmengo ng'akyaziddwa Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mu kwogera kwe Bobi Wine yayogedde bw'ati ng'afunye omukisa okwogerako eri Abaganda. Omulembe gwaffe guno bwe tulimu. Twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro. Tukulabanga ng'ossa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira ne weebale kubanga muvumu nakutuzanga mu maanyi buli wetuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda naffe kituzaamu amaanyi. Ssebo weebale nnyo weebalirikana. Nzikiriza ssebo Oweekitiibwa Katikkiro mpozi era kunnyonnyole era nnyonnyole Obuganda we tutuuse mu mwaka gwa 2021 nze kama kwogera bannayuganda abasinga obungi bannonda mbere pulezidenti waabwe newankubadde mwalimu vulugu naye emyaka 5 egiyise tufubye okukola omulimu mu bwesimbu, okukola omulimu n'okusembula ekigere kimu nga tukiteeka amaaso ga kinne waakyo. Tufubye okugatta abantu ba Uganda n'okugatta abantu ba Buganda. Tufubye okuwaayo obukulembeze obw'obwesimbu n'obugatta abantu newankubadde ng'era bwe kisuubirwa eriyo abamu ku bannaffe abaatendewerwa naye tubadde tukyagenda maaso era tulina essuubi nti gye tunaatuukira nga byonna biteredde. Ekyo tukyebaliza Katonda. Oweekitiibwa Katikkiro nzikiriza era njogere ku nsonga ekyayongedde okukwata ejjembe mu Uganda naddala wano mu Buganda ng'oggyeko okutulugunya abantu ensonga y'ekiwabantu egenze mu maaso nga yennyamiza abantu. Anaabakyasemmbyeyo okugwa mweyenteta ye mwannyinaze Nambogo Sarah eyawambibwa mu kibuga Kampala wano ku Kampala Club, ekifo eky'abantu oboolyawo bwe muntu be yanditiisiza amaaso nti bagondiivu naye n'awambibwa. Olwakomaako ffenna twekanze nnyo okulaba nti ate kituuse ne ku bannaddiini nga bawambye Father Deus Ssekabira amaze ewiiki esolo 2 nga buziddwawo. Oweekitiibwa Katikkiro olwaleero tufunye omukisa naddala nze ng'omuntu ng'omwana wa Buganda eenyumiriza ennyo mu Bwakabaka bwange. Guno omukisa gwa njawulo era ngwebaliza Katonda. Tuli wano embuga okujja okwanjula olutabaalo. Oweekitiibwa Katikkiro nze ayimiridde wano nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ndi musajja muzirambogo, ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu, yeffe baweeka, yeffe bakongozi ba Ssaabasajja Kabaka, era yeffe abako eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ow'omulembe guno. Oweekitiibwa bajjajjange
bangi mu byafaayo bayimiridde maaso g'embuga ku mirembe egy'enjawulo nga bazze okwanjula olutabaalo oba okwoza olutabaalo. Myaka mingi nnyo egiyise jjajjange Nabembeze Nawanjovu bwe yali Katikkiro wa Ssekabaka Kamanya e Kasengejje yayimirira mu mbuga e Kasengejje ng'awaaba olutabaalo era n'okuloopa olutabaalo kuba yadda mirembe. Mu mbeera y'emu jjajjange Kayiira Mumazi wa Bbanja Kamalabyonna eyasooka yayimirira nga nze bwe nkoze mu mbuga ya Ssekabaka Ssuuna e Wamala n'ayanja olutabaalo era yakomawo n'awaaba olutabaalo ng'akomyewo mirembe okuva yonna gye yava. Bwe batyo baze babeera ne jjajjange Kitya Munyoro bwe yakola ku miteesa egyasooka, jjajjange Sitere Ssentamu bwe yakola mu Myanga, jjajjange Yozefu Walakira bwe yazaala kitange ye yatuulanga mu lukiiko kuba ye yakiikiriranga Mawokota. Kitange ye yakolanga gwa busawo era yagukola mu bwesimbu ku mulembe Omuteesa ne ku guno omulembe Omutebi gwennyini. Mu mbeera y'emu Oweekitiibwa Katikkiro nyimiridde mu bigere by'abo abasajja emmekete abansookawo era nga be banteekawo okujja wano embuga ku mulembe gwaffe guno Omutebi okwanja olutabaalo eri embuga. Oweekitiibwa Katikkiro mpozi ekyawukanako ku mulembe guno nti olutabaalo luno lwanja embuga ku lwa Buganda naye si ku lwa Buganda yokka wabula ku lwa Uganda eyawamu. Nina essanyu Oweekitiibwa Katikkiro okutegeeza nti olutabaalo twalutandikako dda era nina essanyu okutegeeza nti mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gye tuyise baatusiima ne batwaniriza era ne batuzaala. E Busoga baatusiima era bantuuma erinnya erya Ngobi. Ngobi wano mu Buganda abeera nga Saava, abeera mwana wa Bambejja. Era nno baalimpa olwa jjajjange Kayiira Kamalabyonna yagenda eyo ne batta omukago e Busoga era bwe batta omukago baamuwa omwana muwala, yali mwana muwala mu Mbejja eyamuzaalira abaana baganda baffe abali e Busoga. Awo nno we najja erinnya erya Ngobi era ssebo e Busoga ndi mwana wa Bambedda. Oweekitiibwa Katikkiro Mulango baatusiima era bantuuma erinnya erya Okelo Kuch. Macholi bantuuma Ogenga Piem, Abalugwala bantuuma Obinyi, Abanyankole bantuuma Musinguzi, Abafumbira bantuuma Mutabaazi, e Kasese bantuuma Musabuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno Oweekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati wa Bannayuganda bonna ab'enjawulo. Era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana ate naddala ffe ng'Abaganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda mwatu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo, baagalana n'abantu be baasangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala, era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda ey'okukwatagana n'abantu bonna. Oweekitiibwa Katikkiro nga luno n'olutabaalo luno siyinza kwerabira ebimu ku bisuubizo bye tubadde tuwa Bannayuganda era bye njagala okuttaanya eri abantu ba Buganda. Ogyeko okugatta eggwanga, ogyeko okomyawo enfuga ey'amateeka, ogyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri Bannayuganda bonna nga teri atyobola munne, nga teri ajooga munne. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Si just kitiibwa kya mukubo wabula ekitiibwa ne mu nsawo zaabwe ne mu maka gaabwe. Tuzze tukugoberera ekitiibwa gulumbula nnyo obulimi naddala emmwanyi era nga bw'onomanya
era nga munywanyi waffe bwakitanyiza temwanyi okufaanana n'ebyamaguzi ebirala ebirime naye n'okusingira ddala tunyolwa okuba nti abakulembeze ab'ennono bazze batyoboolwa kigendererwa kyaffe okuzzaawo ekitiibwa eri abakulembeze ab'ennono si wano mu Buganda wokka wabula okwetooloola Uganda yonna kubanga ebyobuwangwa gwe musingi okusinga obukulu mu bulamu naddala obw'abavubuka abato kati abakuze nga tebamanyi gye bava tebamanyi gye balaga. Owekitiibwa ng'ava waggulu nsaba n'obwetoowaze era n'obuwombeefu obw'ekitalo onzikirize. Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Nsaba okkirize Owekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana, olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu matu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batera n'okozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'ebitumbula obutebenkevu obwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa, nsaba otuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti tuli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda oluberera. Tweyanza nnyo tweyanzege okutukyaza lwaleero Ssaabasajja Kabaka